buli lwa mukaaga CBS ekutuusaako pulogulaamu ekiri ewala omuli amawulire agabuusibwa amaaso ageewuunyisa ganyuma ate nga gayigiriza. Ekizungirizi nno kyatututte yogayoga mu nsi eya United States of America ng'eno nno amawulire ge twasanzeeyo ga mupaatiri mu Ekereziya Katolika nti akizudde awatali kubuusabuusa kwonna ti Omukama Katonda atuula mu ggulu mukazi. Pulogulaamu eno ekiri ewala ku 88.8 yalaba omwoyo gwe nga gubuuka mu mubiri gwe olwo nno malayika ne ziguddukira ne zitandika ku lugendo olwamutuusa mu ggulu ewa Mukama Katonda. Toswa musajja wa Kabaka wamala Balunabba ng'akutuusaako ebinyuma omuli ebya bulijjo n'ebitali bya bulijjo eby'ensonga by'obadde obuusa amaaso n'ebyo by'obadde tomanyi. Tubalamusizza bannaffe mwenna abatuwuliriza wano ku laadiyo Kyabasa Famma, laadiyo Buganda, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, omukutu guno ogwa 88/8 laadiyo ey'obujjajja. Kano nno ke kadde aka pulogulaamu yaffe ekiri ewala, era nga bulijjo okuteekateeka n'okukwanjulira pulogulaamu eno ekiri ewala, nze musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Mbeebaza emirimu gyonna gye musobodde okutuusaako engalo mu bbanga erya sabbiiti ennamba kasookedde nga tukoma kuwuliziganya mu pulogulaamu eno ekiri ewala ku lw'omukaaga olwa sabbiiti ewedde. Abafunye ebirungi nga bulijjo tubeebalizaako Katonda abatuusizza ku birungi ebyo. Ate nammwe be bitatambulidde bulungi nga tebyabatambulidde bulungi tubasaasira n'okubakwasa Mukama Katonda yaba abagumya n'okubayisa mu kusoomoozebwa kwonna kwe muyitamu. Aha! Kyokka bannange musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba ovumbula eno ye pulogulaamu ekiri ewala. Ebirimba ebirala ebya lumu apuli ebyakwatayo. Okyawuliriza pulogulaamu ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa Famma, era nga musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga nze nkyakutwala mu maaso era tweyongeddeyo bwe tuti. Mu sabbiiti eno mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa Mufeffetta Nsonga, omukutu guno ogwa 88/8 laadiyo ey'obujjajja, empenduzo yaffe yatusembereza ebyabanoonyereza. Ne twongereza ku lukalala lw'ebirimbo ebya lumu apuli olunaku olwafuluzidde ebikyasinze okukwatayo ng'enjogera y'abaaluno bweri. Nga lumu apuli 1985 omukutu gw'amawulire ogwa ITN News gwafulumya amawulire nti bannasayansi b'e Bungereza baali bavumbudde ettaayi ng'omuntu bw'agisiba oba bw'agyambala ng'ereetera omubiri gwe okubuguma, n'aba nga teyeetaaga yadde jaketi oba sweta mu biseera eby'obutiti. Abantu baasanyuka era ne beesunga okulagiriza ettaayi zino. Baategeera luvannyuma nnyo tikyali kirimbo ekya lumu apuli. Nga lumu apuli 1987 omuweereza w'oku leediyo Steve Morris yasinzira ku leediyo eya KRTH FM n'alangirira nti enguudo z'e Los Angeles mu Amerika zaali ziggaddwa nti okusobola okuddaabirizibwa. Kino nno kyaleetawo okupapa n'akacyankalano. Era agenda okubimenyawo ategeeze ensi nti abadde ku kirimbo kya lumu apuli ng'ebyentambula bicyankalanye, ng'akalipagano k'ebidduka kasaanikidde wonna mu Los Angeles n'okwetooloola wonna olw'okupapa okwajjawo. Nga lumu apuli 1905 amawulire gaasaasaana nti emiti gya payini n'egy'olukomera olwa sedera nti bwali bukedde gyonna gissizza emicungwa ku luguudo mwasanjala olw'e Southern California. Munnange nno ensi yabikkiriza era abantu beekuluumulula okulaba ku miti gino engeri gye zissizaamu emicungwa ddala ne bagiraba nga kwegiri. Abantu baabuuka luvannyuma nnyo ng'enjogera bweri nga bamaze okubalimbulula nti waaliwo abaali basoobye ekiro ne basiba emicungwa gino ku miti gino egya payini n'olukomera ng'ekirimbo ekya lumu apuli. Nga lumu apuli 1952 Stellenbosch mu South Africa abasajja bana abaali bambadde obukookolo beesogga bbanka. Bassa abakozi ba bbanka ku mudumu gw'emmundu ne babalagira babawe ssente zonna ze baalina. Nabo kye baakola. Baba bakyali awo obudde obulabula nti waliwo obuzibu ne buvuga. Abasajja bano abaali bambadde obukookolo ssente ze baali bajje ku bano ne bazikasukira bano be baali baziggyeko nga bwe bamwenya nga bwe babagamba nti tubaagaliza olunaku lw'abagwagwa olulungi. Ne beesogga motoka yaabwe ne bejjawo ng'olwo lwe kizuulwa nti n'emmundu ze baali bakozesezza zaali njingirire ng'ekirimbo ekya lumu apuli.
naye nno mbalabula mmwe nze temujja simanya ate muli mu birimbo bya lumu apuli nti mwagala ssente ekirungi era siba nazo. Nga lumu apuli 2023 olupapula lw'amawulire olwa Bird e South Africa lwafulumya amawulire nga lulaga nti eyali pulezidenti wa Iraq mu biseera ebyo Saddam Hussein mu kugezaako okwewala olutalo ddekabusa olwali lubindabinda nti yali akkiriza okufuna obubudamu mu nsi ya South Africa nga bagenda na kumuwa omulimu gw'okuddukanya ebyamafuta e South Africa nga era bakkiriziganyizza bamuwe ennyonyi eyiye ey'okumusaabazanga bamuwe n'amaka gaggadde munnange nno emboozi eno ensi yagikkiriza era ekyewuunyisa n'abamu ku b'ebyokwerinda mu Iraq n'Amerika ensi ezaali ku mbiranye mukadde ako nabo baabikkiriza ne basuula ennanga nga balowooza ti ddala Saddam alabika akkiriza okulekulira. Baabuuka luvannyuma nnyo nti kibadde kirimbo ekya lumu apuli. Nga lumu apuli 2021 olupapula lw'amawulire lwa East African Standard lwafulumya amawulire nti gavumenti ya Kenya yali etandiseewo kampuni ya simu n'omukutu gwa simu nga biyitibwa Kenicom Limited, nga simu eno empya yali ejjiramu layini y'omukutu guno ng'emaze n'okusibwako ssente ez'okwogererako ng'eyungiddwa ku yintaneeti era ng'eriko ne TV. Mu mawulire bassaamu ssebo ne foomu mawulire gano aga East African nti abantu 3000 abanaasooka okujuza foomu ezo bakuweebwa essimu zino ku bwereere. Okutuuka mu ttuntu abantu abasukka mu 5000 bali bamaze okujuza foomu zino. Kitegeeza olupapula kwolwo lwatunda nnyo olw'ensonga eyo. Nga kuno nno kwaliko ne bannabyabufuzi abagundiivu bonna baamanya luvannyuma nti byali ebirimbo bya lumu apuli nga bye bibakozesezza ekyo. Nga lumu apuli 2021 olupapula lwa Sand Observer e Tanzania lwafulumya amawulire nga galaga nti yaliko omufuzi wa Uganda Idi Amin Dada Nyabire Oume nti yali ku lugendo olw'okumukomyawo wano e Uganda era nti yali alabiddwako ng'atuuse mu kibuga Tabora ng'awerekerwako abalwanyi n'abaana be 37 saako omulangira w'e Saudi. Waliwo nno okupapa okw'amaanyi naddala mu Uganda ne Tanzania era ssebo n'ebyokwerinda byennyini byanywezebwa. Abakulu mu nsi zombiriri Tanzania ne Uganda baategeera luvannyuma nti kyali kirimbo ekya lumu apuli. Nga 31 Maachi 2029 olupapula lw'amawulire olwa The New Vision olwa wano mu Uganda lwafulumya amawulire nti President Barack Obama yali ajja ku bugenyi obw'enjawulo wano mu Uganda nti era yali wakusisinkana President Yoweri Museveni. Bali ab'emikutu gy'abazungu gwe bayita Yoweri Museveni era baamenyaamenya n'ebirala bye yali agenda okukola mu nnaku nti ze yali ow'okumala kuno ng'ali ku bugenyi akyalidde Uganda. Emboozi ya Barack Obama okukyalira Uganda nti era yali ajja na kusisinkanako President Yoweri Museveni yakwatayo nnyo ng'enjogera bweri era mwattu n'abakulu abamu mu gavumenti baayitika lwakuba tebaabagamba eyo naye baayitika. Bonna baamanya luvannyuma nti bino byali birimbo bya lumu apuli. Olupapula lwe lumu olwa The New Vision nga lumu apuli 2010 lwalaga nti munnabyabufuzi omugundiivu munna UPC Ambassador Dr. Olara Otunu nti yali agenda kukola embaga Makeke nga wasa omukyala nti yategeerekeka nga ye Jocelyn bafa okugamba wajjawo okukyamuukirira okw'amaanyi. Abantu baamanya luvannyuma nnyo nti byali birimbo ebya lumu apuli. N'ebirala ebirimbo ndowooza kambikomyawo naye ngeno ye puroguraamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabbasa. Ayagala okumanya ebisingawo ku ggulire lino genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa internet ogende ku kibanja ekya hoaxes.org byonna ojja kubifuna obitegeere era obiggwe nnyalwe. 88.8 CBS FM.